Museveni byayogera sagala nnyo biwa budde kubanga ye ali disconnected byalowooza birala n'ensi erowooza birala kati ffe ng'abakyali ku mulamwa ng'abakyalina emitwe gyaffe ku nsingo zaffe katugende mu maaso nga tukola bitulowooza nti bye bigendo tugasa mu biseera byaffe eby'omu maaso. Museveni talina biseera bya maaso, ebiseera bye eby'omu maaso byonna yabiyitamu dda. So kati ffe tulina kulowooza nga ffe kuba tukyali mu Uganda tetugenda kubeeramu ebbanga ddene. Ekyo kitegeeza nti abavubuka be basaale mu nsonga eyo kubanga be balina ebiseera eby'omu maaso era eggwanga lino be bagenda okubeera nga balisigalamu okukosa n'abo abatannazaalibwa, naye abali ku ttaamu egenda nga Museveni kitegeeza nti ebiseera byabwe biweddeko tebakyasobola kutulimba nti balina vision. N'olw'ensonga eyo Bobi Wine azze okugatta Uganda era ekyalabika omulimu gwe agukoledde ddala newankubadde nga mu kusisinkana akena mu Northern Uganda abantu tebakitegedde, bo balabye nga ambw ate abajjukiza ebyobote ate akola atya, so nga ate munnange ensonga ndala nnyo nti kati ebintu biri ku mutendera mulala nnyo. Kati abasajja bano balina obusungu bungi nnyo era balaba ebintu bibalemye basazeewo okubeera nti at least bakola kye bayita obutemu kubanga bo batemu era balina agents baabwe. Twalabye jjo eyakubye Dance Magic omutwe mu ngeri y'okwewuunyisa nti kwegamba kyalagidde ddala nti amagye gaffe galina empisa ensiiwuufu eza ddala era nga balina ebiragiro bye bakolerako tugwe ne botta tewali musango. Kati mukiibi gwe siyinza kugamba nti afande kubanga ebyambalo bye yayambadde tamanyi makulu gaabyo bw'atyo bwe yakoonye Dance Magic omutwe. Jjukira nti kiherimenti kyayambadde kiriko obuuma era okukakana nga amuleeseeko ekisago ekyo ky'olaba, naye abaana baakuumye emirembe tebaasazeewo mu ngeri ey'ekibuge baagoberedde omulamwa gwa Bobi Wine timubadiza naye ng'ate oba oli baali badde basobola. Kakati mukiibi ono tumumanyi bulungi nnyo wano yatomera abawagizi ba NUP nga Bobi Wine agenda e Hoima aba bodaboda yabatomera era mukiibi oyo y'omu gw'olabaawo 2 era be baakuba Dance Magic kabomu. Mujjukira kabomu akaabwatuka akatiya gas era yo mukulu oyo y'omu. Kale kwegamba omutima ogw'obutemu gwagulina naye nga gwolowooza munnange ensonga eriki busungu balaba ekintu kigaanye abantu basazeewo okwembulesinga NUP Bobi Wine era bonna baagala enkyukakyuka nti Bobi Wine kyakoze agasse Uganda yonna kati obusungu bungi nnyo era nga jjukira nti Northern Uganda eno amambuka ga Uganda galimu story nnyingi nnyo naddala ebibuuzo bingi nnyo ku bannansi ab'esaidizi eyo. Abantu babe bangi bafudde. Mujjukire eyali sipiika Jacob Oulanyah yafa naye ng'enfa gye yafaamu baatugamba multiple organ failure, yafa katwa era ye kennyini yakakasa kubanga Kiwanda Suubi kennyini yagamba nti Oulanyah yakakasa, yamugamba nti bampadde obutwa. Yali aganye n'okugenda omutwala omujjanjaba kubanga yakimanya nti bamuwadde obutwa, wabula nti waliwo yali alina okumusikira ku bwa sipiika okusinziira ku mutima gw'alaga ennaku zino n'ebikolobero byakoze. Munnange tolemaawo kugamba nti obuziga bwe yakaabaawo nga bakomezaawo omulambo gw'Oulanyah bwali buziga bwa kyaki yali kwegamba mu ngeri y'okwekoza kubanga ngayo batugambye nti asiiba wa paapa naye ng'ebikolobero byakola bingi nnyo. Kale munnange abantu b'eyo mu mambuka bafiiriddwa abantu bangi Lokech naye bonna bano baakola abaali baagala okupulizinga General Museveni kubanga jjukira Lokech ye yaleeta shoot to kill nga bwe bakwata abantu be batebeeza okubeera nti nno batezeza ebbomu nga babakubirawo amasasi nga balina ku mpingu teyabakkirizanga kuwoza. Oulanyah ye kennyini yeewaanako mu kampeeni za 2 nga bwe yali akubye aba NUP okukamala obukamazi n'atamanya nti ate ye munnange akake agenda kukasanga mu kyakulya oba kyakunywa gyenge gye bagenda okubeera nga bamusasulamu. Bino byonna baabyewako obujulizi naye bonna tebaliiwo. Kati abantu b'omu Northern Uganda
banyiivu nnyo kubanga bakimanyi bulungi nnyo ng'ojjako kubateekamu olutalo lwa koni olwali olupulaningi ne baba pulaningire ettaka lyabwe ligenze n'ebirala byonna tebalina kye bafunyeemu nkoleko abo ababeera awo nti nedda tetujja kukkiriza muganda naye nga munnange Katonda gwaleese okununula eggwanga lino nga talinaawo ko ngeri yonna gy'alabamu abantu nga kwegamba abawansi era obubaka obwo abuwadde ayogedde eri abantu bonna ne bakitegeera ne mu Northern Uganda n'abannyonnyola naye nga bwe nkugambye nti wano mu Buganda ojja n'olaba abantu nga balikodinze obutambi nga bavumirira ekyabubwendo ogenda ku ntaana ya Obote ne weebuuza nti bakati bano ate balowoolezaawa ekyo nakyo munnange n'okyewuunya tukyagendera ddala mu maaso naye teweerabira nti maintenance palace bano balina solar systems zonna gwe zewali badde weetaaga mu makaago kisinziira munnange ku capacity gy'oyagala eba maintenance palace balina ebyamazzi byonna n'ebyamasanyalaze ate balina ne ttiimu ey'abakugu esobola okuyambako ku byesitoolinga ate nga Hillside View Apartments gye bali wali ku kasozi Jjanyi Entebbe Road tuuka enamulanda kitendeka jansi buuza ejjanyi ku kyaki awo Hillside View Apartments wogenda okuzisanga transport bwabwereere bajja kukunona naddala ng'ova ku airport wifi weeri kakati munnange Dr. Waali mwabalina ebirwadde Dr. Waali temufa birwadde ennamba nze njigaba wano munnange Dr. ali talented ajjanjaba endwadde eri abantu abalina talent nga ye bukyomugamba kumpi alinga akimanyiiko aba akimanyiiko era akuwa solution kati Dr. Waali wano aba Timo Property Consultants Limited nabo weebali era gwe munnange ayagala okugoba ku nsonga z'ebyapa ayagala okugula ettaka oba okuzimba ennyumba ekyoto kyo nabo weebali kakati tugenda mu protest vote kugamba emboozi yaffe ekyagenderera mu maaso kubanga tulina okwogera ku bantu abavumirira bwebwenda okugenda ku ntaana ya Obote n'okulaga obuwagizi bwafunye eyo naye nga temwerabira protest vote kano kalulu munnange tulonda ambuleera yokka kubanga bwebwenda amaze okugatta Uganda era kino kyekisinza okubeera nga kitiisa abampembe protest vote gwe teeka tiikiyo mu layini y'omuntu ali mu ambuleera ate togisuusa kabokisi n'ekinkumu bwotyo teri kukuba bukuukuulu nga oba ku polling station teri kwemanyiiza ba candidates mu kaseera ako nti gojjukira okubanjizaawo era ne ba candidates musasule abantu ababa banja kubanga bayinza okubateegaawo nti bw'anajja wano wengeri omulabira ogenda okumuwa omutwalo kamera zikulaba ono gwewadde omutwalo enkya banaamukwata ne bamuwa emiliyoni just 5 zokka ajja kuba amaze okuva amate nga tebazimuwadde nga bazimusuubiza busuubiza nti bagenda nazimuwa tibwomala okumulumiriza kale tetwagala bintu ng'ebyo ekyo kyo mube nga mukimanyi kakati munnange gojja okwebuuza nti lwaki abantu bano bakola kyonna ekisoboka Northern Uganda Bobi Wine already yamaze dda okugifunza amambuka ga Uganda era abantu bajaganya nnyo bajaganyiza nnyo nga bamulabyeko era obubaka bwawadde nga akyadde mu maka ga Akena nekyongera okubeera nga ate kikakasiza ddala nti mu butuufu ye azze kugatta Uganda abo abanoonya ebyabo abagezako mu campaigninga yadde bateekeddwamu ssente kuba baagadde okukozesa advantage eyo nti mukyogerere nnyo ekyokusinsekana Obote ogenda kumala lugo Obote kakati abantu kasa bategeera nti asuze wano bwe batyo nga bagendayo abapoliisi babeerawo nga batunula be baamuteekako bambega okubeera nga bamulondoola babeera batunula
kati baba balina okubeera nga bwe bafunira akacyansi konna bajja okubeera nga bakola ebikolobero oba okulaga omutima omubi. Naye nga ekintu okusinziira nga bwe kiri nti Muhoozi nga bwe yabibala bikyagaanye oba oli awo okutambula nga bwe yabibala bikyagaanye, kubanga batukakasa nti bano bagenda kuba bawerekerwako SFC okubatambuza, naye muganda wange tekisobose yadde n'akamu. Abantu omukulembeze waabwe bamwekuumira. Kale balaze omukwano mungi nnyo abantu, era abantu ba Northern Uganda balaze omukwano okukakasiza ddala nti kituufu Bobi Wine bamuwagadde. Kakati bajja kubeera n'obutambi nga enkuŋŋaana ezo zaakabaawo, bajje bakulage bakatugeze olukuŋŋaana nga obudde bwakakya batandika okuteekayo ebyuma. Abantu abatonotono bagenzeeyo bwe batyo, bajje bakugambe nti alengera olukuŋŋaana lwabwe tekwabaddeko bantu, babadde bakulimba, yabadde AI. Muganda wange, naye bano abantu bwe tunuulira abantu obalaba balinze ate nga bazeeyi, kati olwo abavubuka kitegeeza ate bo munnange ddala bakkiriza nti ono ye pulezidenti waabwe. Walaba bakutte ebipande bamulindiridde, era bonna abantu ng'abo kugamba okumatiza, kubanga ebbanga lyonna Northern Uganda si kyekintu ekyangu muganda wange okubeera ng'ofunayo obuwagizi, kubanga bo bali bawagira baabwe. Kakati Akena yamaze dde okukikola. By the way, Jimmy Akena yakoze ekyobuzira, era ekyo kyo kye yakoze kiyinza okuba nga ate kyaliza okusaamuko ku UPC. Kubanga yakoze takola kifiiriza. Kobanayira muna Museveni ku myaka nagyofuze era ye Rwanda ni Kagame wo bona abaana bo baluto bani abekenya golola nabo Rwanda twaira muno mu Uganda nawo oli kunigiriza abana Uganda wonigiriza enindo tolwakinyera kufesa tuli kwenda tube n'obutuukirivu ensi yafeire buto twenda byaka byerere titwenda bikaire ebikaire byatusina bijje mulina lya Yesu Katonda. Muganda wange abantu si bangu. Oyo yali eyo saidi z'ebusoga nga alangira General Museveni nti wali badde oddayo era nga akakasa timunnanga oli mugwira awedde emirimu tobaako munna Uganda Museveni tuviire. Kakati Bobi Wine mu kugenda ewa Kena kino kyatabudde abantu, naye ntuubira okuba nti bano basasuddwa okubeera nga bakikozesa ate okubeera nga bavumirira Bobi Wine, kuba waliwo wano mu Buganda abantu abatayagaliza Bobi Wine naye nga ye alina obubaka ate era busonga. Now the reason why Museveni blocked Jimmy Akena from going on the presidential ballot, he thought that if he stops Akena from being on the race, that you will vote for him. I want you to show Museveni what you think about him on the ballot paper. I am presenting myself as presidential candidate, not just for my political party, not just for my tribe or for the region, but for all of us as a generation. A new Uganda, not defined by tribe, not defined by religion, but defined by the dreams that we have for a new united Uganda. Kakati nno nga bwe nkutegeezezza nti simanyi lwaki Abaganda eva babeera beeremesa. Simanyi lwaki Abaganda eva babeera bo beeremesa nti ekya Bobi Wine ogenda ku malaalo aga Dr. Milton Obote kyawawazza abantu abamu amatu nga bakomyawo ebintu ebitakwatagana nga tebasobola kutegeera nsonga eriwo, kubanga kati tugatta Uganda yonna, twagala Uganda tuddemu tugitunge. Kubajjukira nti bano abasajja bamaze ebbanga ddene nga bavumirira ekintu kino era nga tebaagala kibeewo. Bakoze divide and rule, babadde baavumaganya dda Abaganda era nga baabawula dda ku bantu b'omu mambuka nti abo Baganda. Kati ekyo bakitambuza ebbanga lyonna emyaka 40, naye Bobi Wine asobodde okikuba mu kaseera akatono ennyo, ekintu ekibalumye ennyo. Naye munnange ojja n'olaba abantu nga boogera ne weebuuza n'ogamba ate ono
naye kyemmanyi nti wano mu Buganda engeri kiri nti n'Emmengo naye Bobi Wine mulaba bubi nnyo kubanga yabajjako obuyinza obwekendoosi nga kuba bali baagala nga be basalirawo wano region nti be basalawo kasaba wano mu bwoba tomaze bavunamira togenda kufuna buwagizi kati ekyo kyakyuse dynamics zakyuse era ekyo kibalumye nnyo naye kati obumu ku butambi bannaffe be balikodinze nga boogirira ekya Bobi Wine okugenda ku malaalo aga Dr. Milton Obote ojja okwewuunya n'ogamba nti kati bano bali ku ki era ddala bali ku ki twakulabye wano ku ntaana ya Milton Obote mb'ogenza akuwa omukisa n'omukubira saluti n'olako n'ebimuli nze njagala okubuuza kituufu waliwo Omuganda atamanyi byafaayo by'Obote ne Buganda waliwo atabimanyi Kyagulanyi waliwo atamanyi byafaayo ebyo ebyafaayo bya Buganda n'Obote tobimanyi tewabisoma gwangamba wasoma wakutegeeza nti obadde muvuka muyigirize ogenda otya ku ntaana y'Obote wano twafiirwa Abaganda abazira nga togendangayo ku ntaana zaabwe kubasaba mikisa nga tukulaba ku ntaana y'Oweekitiibwa Akawanga Ssemwogerere wali ogenzeyo musaba omukisa wali ogenzeyo ku ntaana z'Abaganda abawano abaali ab'amaanyi wagenze ku y'Obote Obote gwe baatuuma akabwenkene abantu bamuyimbya n'ennyimba embala baaseeru yaluma Bote egundi okitegeera bamukolako mu nessemufu kakati abo be bantu abalowooleza okumpi ennyo obutasukka nnyindo zaabwe neweebuuza nti Obote ffe twajja kutya okumumanya era Buganda be baamuleeta yes ne Museveni era still Abaganda be baakola ki be baamuleeta era abantu mu Northern Uganda batugamba nti mwe mwaleeta Museveni n'Abanyankole natugamba mwe mwaleeta Museveni ekyo kyo nga tokyogerako n'Obote Bobi Wine se yamuleeta lwaki Buganda mu kiseera ekyo teyagenda ne Benikito Kiwanuka mu kiseera ekyo ne basembeza Obote kale twegamba byaliwo munnange binze kuba bisusse entegeera era birike naye abantu bamuzzeemu ku mutimbagano bangi ku nsonga eyo togamba Obote yagana Bobi Wine okugenda ku CBS radio ya Buganda nga yo tebamukkiriza agendako yadde TV nga ate Muganda munnaabwe omanyi kati nze nyina ekizibu kimu n'abantu abalowooleza okumpi kale kyemwagala ogezaako okugamba nti Kyagulanyi waba anoonya akalulu talina kugenda ngo kanoonyaayo kubanga Milton Obote yakola obubi Obuganda kitegeeza nti abantu baayo bonna bakola obubi Obuganda tuli mu byabufuzi ebyobufuzi byakubala otuuka era ngo Obote gwe basinga okukkiririzaamu olina omuvunnamira ensonga lwaki Kyagulanyi yagenda e Busoga n'awogira akadaaga abasinga obungi era ne mubuukira ne mutamanya nti yali asika bali abasoga abasinga okukkiririza mu kadaaga kati kye yakoze era ngo wabadde wakufunayo obululu kengeze nti $5,000 ajja kufunayo obululu obuwera akakadde olw'ensonga nti kati bantu bangi byasisa emitima abalowoozeza nti ali kimu nabo terakkiririza musajja waabwe ebyobufuzi si byakulowooleza kumpi nga mwe mulowooleza okumpi manyi omuntu aba alowooleza kumpi otwala obudde bungi omunnyonnyola ategeere Milton Obote kituufu yayiganya Obuganda embeera eyo yatuukawo netuuka neggwawo ng'era olaba nti n'Obuganda bwalinako ko obutakkaanya n'Obwakabaka bwa Bunyoro bwatuuka ne buggwawo kati tulina enkolagana nabo manyi kati omuntu abula kyanenya ku Bobi Wine bwe kimu n'agenda ng'akibuukira puleero n'abamunenya okubanga agamba nti ambuleera tiikinga nalabyeko omubaka omwawo onalebo Kasibante Moses ng'agamba nti situgenda bitiikinga sibulamu tugenda kutiikinga kati wagala Bobi Wine atuuke katuuti agambe nti ambuleera totiikinga era alina kugamba ambuleera tiikinga ti nze ndowooza kuwula bye mwogera naye nze sirabawo kibi kubanga Bobi Wine yagenze ku malaalo g'Obote sirabamu kibi kikirimu alina okuwamba emitima gy'abantu beeyo eyo naye ayagalayo obuwagizi kati osobola kwagala buwagizi eri naye tokkiriza mu basajja abantu tebeegattangako ku Museveni olw'okubanga Obote yalumba olubiri bamwegattako lwaki lwa desperese mu byobufuzi ebyaliwo nga yekka yaliwo gwe balabanga n'abanunula okuva mu ffugabbi eryaliwo eri Obote gwe bagambye nti Museveni yajjako Obote mubeere n'amagezi nga muri anti yagenda mu nsiko oluvannyuma lw'akaluka ekinaana Obote ye yakategeka Muwanga yakategeka kati lwaki tagamba nti yalwanyisa Muwanga yalangirira ne ku bwa president gwe balangiridde gwoba olwanyisa ate kati obeera kati ani gwobeera olwanyisa yali talwanyisa Obote yali alwanyisa jjeri bayita UNLA ngali kulirwani lyali likulirwa oyo yennyini ye yali minister wa defense Muwanga president Museveni yali amyuka president Museveni yali minister wa defense ku mulimbo gwe era be bajja ne jeri abwe eryo
Obote si yajja nalyo. Obote yagenda okujjanga ejje wane eggwanga lyategeka dda. Ye yajja mu kinaana olutalo lwagwa 79 April nga 11. 79? Olutalo lwajjako Amini lwaggwa wano mu Uganda April 11th. Obote najja mu kinaana. Obote yajja mu kinaana ng'ogamba nti ejje lyaliririe ng'ate bano be baalinamu n'agaabwe. Kigeze mabega Museveni yali akoze clandestine work already. Yalina abajeege. Si teyalina ekibiina kya Fronasa. Ya Fronasa. Bwe yatuuka wano yakiteekawa. Amajege yalina yagateekawa. Emmundu ze yalina yaziteekawa. Agenda okujja mu kalulu k'ekinaana okwesimbawo mu UPM ng'olwedde alinawo backup ye. Yalina Fronasa. Yajja adumira ekibiina. Ate nga batugamba nti yatandika n'emmundu 27. Be bagamba nze bwentyo bwe mmanyi. Yalina ekibiina kye. Kye yajja nakyo okusobola okuwamba okujjako Amini. Kye yajja adumira. Kyali tekirina mmundu. Kati tudde mu bwongo tukozese obwongo. Kyali kirina emmundu. Kati ate ogamba oti wafuna 27 mu kinaana ng'ate walina olutalo lw'owangudde ng'olwana oyina emmundu. Kati ebiri mu bitabo bibawandiika tibuli nasooka nakubisa nze sinoonya bye bawandiika kuba abawandiika tebaba tebamanyi nze naliwo ng'ajja yali talina mmundu n'okubeera Minister wa Defense yali talina awonna mmundu era Minister wa Defense nga w'amagye abatakuumibwa basirikale balina abakuumibwa abasirikale sebo Minister wa Defense abawamanyi bayinza kuba n'emmundu nga mmeka ababa mukuuma basobola okuba n'emmundu nga 5 ekitini kati ogamba oti yalina 27 nga Minister wa Defense ng'ate yalina n'ekibiina ekirwana katukomaawo ebyo saagala nnyo kuba si bye byatuleese kyo babadde oyagala kubadde kuŋŋamba kubuuza kyagundi kuganzika kimuli kuki ku ntaana y'Obote enkuba gye bakubamu Amini ebyokulwanyisa bye balonkingira e Tanzania ewa Nyerere enteesaganya zonna zaali Moshi ne balumba Amini olwo amaze okuwamba Obote mu kusooka Amini yawamba Obote ennaku z'omwezi 25 mwezi gwali gwa January 17 mugumu olwo yali yakafuga kemeka ani Amini yafuga emyaka 8 bano okumulumba emyaka 8 kitegeza bali Tanzania nga bakola clandestine wako basobole bajje era kuba ate bana ayogera ebyo nze saagala balimbe bantu mu 1972 balumba wano bajja balumbeko ne bali mu bulemwa 1972 September nga 17 nga ne Museveni mwali simanyi oba yalimu naye nze okusinziira ku byemmanyi yalimu kubanga balumba enkambi ya gundi ya Simba Battalion ey'Embarara mu 1972 September nga 17 Amini olwo yakakwata obuyinza nga yakamalako omwaka gumu ne balemwa ne bakuba bali n'embwa ne yeesigama ennyama ne baddayo ne bakola kye bayita riogo ne badda ne ku table ne badda ku drawing table ne balyoka badda